Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tulabe enkola gy'okolamu ensaano, beera nga weetegereza ngenda kubeera nga nkulaga enkola gy'okolamu ensaano. Tugenda gikola mu ddagala lya mirundi 3 nga tuligasse wamu. Tugenda gikola mu mukaabira, omukaabira wamu ne muweebwa wamu n'amaduudu. Tugenda gikolera wamu, tugenda kukolamu eryo eddagala. Kusookera ddala ensaano, ng'onaakola ensaano olina ofuba okulaba ng'eddagala otereka bulungi oba ng'olyanika bulungi. Kati nga bw'olaba omukaabira ogwo gulina okukala ne gusigala nga gulabika bwe gutyo nga bw'ogulaba. Oyo muweebwa alina okukala n'asigala ng'alabika bulungi nga bw'olaba. Eddagala lino oteekeddwa ddyanika bulungi, mukitegeera kugamba kusigaza omugaso gwe twetaaga. Kati ago maduudu, bikoola by'amaduudu bwe bityo nabyo nga bikaze. Eddagala lino okulyanika lisigale nga lirabika bulungi nga bw'olaba eryo. Oteekeddwa ddyanika mu nnyumba, ddyanike mu nnyumba, liba lijja kukala bulungi nnyo. Buli w'olyanika mu nnyumba oba mu kisiikirize ne wava omusana, eddagala eryo likale nga terikala musana, likale bbugumu, lijja kusigala nga lirabika nga bw'oliraba, ndowooza oliraba. Kati ago maduudu, kikola ky'amaduudu naye ndowooza okiraba, kisigadde kirabikira ddala bulungi. N'olwekyo njagadde mbalage enkola gy'okolamu ensaano nga tugisekulira mu kinu nga bw'ogenda okulaba. Eddagala lino bw'omala oddyanika bulungi ne likala bulungi, nkusaba obeere ng'ofuna ekinu, funa ekinu. Bw'omala okufuna ekinu beera ng'oteekamu eddagala eryo lye tugenda okusekula nga bw'olaba gw'ogwo mukaabira ndi mu guteeka mu kinu. Bw'omala okuteekamu omukaabira beera ng'oteekamu amaduudu, ebyo bikola by'amaduudu. Tugenda disekulira wamu eddagala lino. Bw'omala okuteekamu amaduudu beera ng'oteekamu ne muweebwa. Muweebwa muteekemu ng'oteekamu wamu n'obuti. Teekamu obukoola n'obuti bwonna, liteekemu omulundi gumu. N'olwekyo bw'omala okuteeka eddagala eryo mu kinu, tandika okubeera ng'olisekula. Lisekule nga bw'olaba, beera ng'olisekula. Kati bwe liba ligonze eddagala eryo, kye nkusaba ofune akasengejja. Bw'ofuna akasengejja nga bw'olaba, beera ng'osengejja ensaano eyo. Bw'olaba nga tennaba kutuuka w'ogyagala osobola okugizzamu mu kinu era n'oddamu n'ogisekula. Bw'omala okuddamu n'ogisekula era ddamu ogisengejje. Sengejja akatono ako k'obeera ofunye, eyo gye bayita ensaano. Kati nga bw'olaba eyo gye bayita ensaano y'eddagala. Kati ensaano eyo osobola ogikozesa kyonna ky'oyagala, kisinziira ki ky'oyagala ogikozesa. Okugeza ensaano eno nga bw'ogiraba osobola ogikwata bulungi nnyo n'ofunayo akazigo. Akazigo nga si ka abo. Funa akazigo nga tekali mu ddagala lya abo, tabulamu ensaano eyo mu kazigo ako. Buli ku makya beera nga weesiiga akazigo ako k'otaddemu ensaano eyo. Naddala gw'agenda ku mulimo, beera nga weesiiga akazigo ako k'otaddemu ensaano y'eddagala eryo gy'ova okusekula, olw'ensonga nti eddagala eryo ddungi nnyo mu kubeera nga lijja kukuleetera bakasitoma, ojja kufuna bakasitoma bulungi nnyo. Omukaabira mulungi nnyo ku nsonga eyo y'abakasitoma. Beera nga weesiga akazigo ako ng'ogasseemu eddagala eryo lye bayita omukaabira, wamu n'amaduudu nago malungi nnyo mu kuleeta bakasitoma, wamu ne muweebwa babeere nga bakuwa. Babuliddeko ekyo nti ddungi nnyo mu kuleeta bakasitoma singa obeera buli ku makya okera ne weesiga akazigo ako ng'ogenda ku mulimo. N'obeera tolaamirizza, kuba basinga mutya okulaamiriza, gwe just weesige busiizi kazigo ako mu feesi obeere ng'ogenda ku mulimo. N'ekirala nammwe ng'ogenda wa mwami wo oba ng'ogenda wa mukyala wo, osobola okwesiga akazigo ako. Omukaabira ogwo mulungi nnyo mu nsonga eyo ey'omukwano, wamu n'amaduudu nago malungi nnyo mu nsonga eyo ey'omukwano, ate era wamu ne muweebwa. N'olwekyo beera ng'okola ensaano eyo ejja kukuyamba mu bintu eby'enjawulo. Gwe ky'oyagala ogikozesa ky'ogikozesa. Mu abakyala ng'oyagala ogiterako omwami wo mu mmere, omwami oyo abeere ng'akuwa, abeere ng'akufiirako, abeere ng'akukaabira, abeere ng'akwagala, osobola okukwata ensaano eyo ntono nnyo n'oteekakokko mu mmere. Oteekamu katini, toteekamu nnyingi, oteekamu katini nnyo ko kaba kayingiddemu, oba mu caayi mukalu era oteekamu katini. Era osobola okuteekamu ng'oyogera ku nsonga eyo ey'omukwano gw'omukyala ndi naawe. Osobola okugamba nti gano maduudu, mwami wange njagala onjagale ontamiire ng'amaduudu bwe gatamiiza abaganywa, oba mwami wange njagala onjagale ontamiire bwenge ng'amaduudu bwe gatamiiza abaganywa. Obeere ng'onkaabira buli kaseera. Beera ng'onkaabira, beera ng'ondowoozaako, ate beera ng'ompa ateekeddwa okuweebwa nze mukyala wo
beera ng'otunuulira eddagala eryo lijja kuyamba mu nsonga eyo, era naawe osobola okkesigako mu feesi omubiri gwonna ng'ogenda ow'omwami wo. Kwegamba ensaano eyo eba ejja kukuyamba bingi singa onaaba ogikoze bulungi. Njagadde mbalage enkola gy'okolamu ensaano mu nkola ennyangu etajja basumbuwa. Yeeyo bw'otu bw'olina ogikola ojja kufuna ensaano entuufu ejja okukolera ekyo ky'oyagala ogikozesa. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.